Results z'omugenzi Kafeero n'abaana be zaakomyewo olunaku olw'ejjo ng'abaana 25 akufulumyeko abaana 4 21 si ba mugenzi. Ate gwe omu ku bantu abaali ba predicting ekintu kino. Omanyi tulina obuzibu olwaleero nti abantu bangi boogera naye abamu boogera ayogera ng'amanyi ayogera nga tamanyi ayagala okwogera kamera emukwate buli omu amala googera but nze prediction yange najijja ku bumanyi experience tu najijja ku kintu nti omugenzi nali mumanyi ate nali simumanyi twali tumanyiganye omanye ebyo bintu bibiri byanjawulo twali tumanyiganye ekirala namutunuulira n'ensoma embeera ye Pawulo alina ennyimba ziringa 3 abantu singa baba baziwuliriza ne bagatta certain dots balina bye basobola okuyigamu. Ekisooka Pawulo alina oluyimba mwayogerera amannya g'abaana be kubulako omwana omu gw'ataayogera andi ekyo nsobola okukinnyonnyola either omwana teyali muzaale oba yamulekayo deliberately okucreatingawo okuwa room y'abalala bonna. Abaana abaawanduddwa ekisooka 1 basooke bakkirize nti kyayise ate abaana abo bali mu biti ebyenjawulo. Ekiti ekisooka tulinamu abaana nga baabaleeta nga either omwana akimanyi obanga takimanyi obanga maama yakimanyi nti si wa Pawulo. Era nze singa mbadde n'obuyinza oba n'obusobozi nandikutta abantu nga 10 abaali basinga okubeera nga baliraanye Kafeero ne mbatwala ne mbajjako DNA nenjirunning against abaana bano. Kyogamba mu bantu abaali beetoolodde Kafeero mulabika mulimu bataata b'abaana abo. Butereevu tulina abantu bangi abatamanyi buzaale bwabwe. Bano kye baba bakola buli yawanduddwa ng'oggyeko biri byonna byensosa okwogera batandika obulamu bwabwe afresh. Bisirikirwa nze bukyantandika mulaba eryo ly'erinnya lye. Ekyokubiri nze bisirikirwa okumulaba namulaba nga mukyala Kafeero ate bisirikirwa yalina ekintu nakino kankinyonnyole wano byonna njagala bantu kuyigirako. Nze saagala nnyo nakwesiba ku Kafeero njagala abalaba babeeko ne kye bayiga. Mu bulamu bw'ensi eno teriiyo musajja atayagala mukazi alina kyamugattako oba abasajja abamu baagala abakazi because mu bizinensi ye oba mu kufuna kwe alina kyamugattako. Mu bakazi ba Kafeero bonna bisirikirwa ye yali asinga okumanya n'okwogera oluzungu n'okuluwandiika n'okulusoma. Era ekimu ku byafuula bisirikirwa okubeera omuganzi nnyo eri Kafeero nti ye yali ahandolinga akawunti ya Kafeero ya MTN oba any corporate company oba corporate business oba corporate gig nga bisirikirwa yabeera agihandolinga. Kati ekyo kyamufuula omuganzi because yayambanga ku kuleetera bba ssente. Nze njagala nnyo emirembe. Bamaze emyaka 19 nga bali mu busambattuko bwa yakuzaala si yakuzaala ye kitaawo si ye kitaawo. Kati nze nja kudda ku bana abana amagezi gembawa beegatte bana bakuume obumu bafoojinge a better way forward. Bali abalala bonna 21 babeere nga babamanyi tewali nsonga lwaki babagulako olutalo teri nsonga lwaki batandikawo ate olutalo olupya
ku b'ekika nti ate ono alinako omulambo gwe ti ate aguggyeko ti byakoze bitya ebyo byonna bya butaliimu.